Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nagyegattako kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Waliwo omwana omuwala oyitibwa Kwagala Sharon wabuuzizza ekibuuzo njagadde nkwogera erinnya kuba ekibuuzo si kibi nnyo. Wabuuzizza nti ddagala ki ly'osobola okunaabirako amaaso ku makya nga wakazuukuka. Ngenda kuba nkubulira eddagala lino lyangu nnyo. Kusookera ddala kansooke mbakoonekokko naddala mmwe bendaba wano ab'ennaku 2-3. Kusookera ddala Kwagala Sharon we bali kubeerako kikulu nnyo kuba nkulaba nnyo obeerako. Waliwo gwe bayita mu Jastorm naawe bali kubeerako naye ebibuuzo kati nga gwe mu Jastorm wabuuza ekibuuzo mbadde nsaba ojje ku WhatsApp nja kuba nkuddamu. Abamu mbaddiramu wano ku YouTube olw'ensonga nti abuuza ekibuuzo ng'olaba n'omulala ajja kukyetaaga. Abamu mbaddamu kati ng'ono mundiddemu wano ku YouTube. Lilian atukwatise naawe nkutumidde nnyo we bali kubeerako. Agnes Kisaache na Kanwagi naye weebale kubeerako nawe ntera okulaba nnyo. Nakawungu Scovia nawe weebale kubeerako bambi. Vanessa Powers naye weebale kubeerako. Allen weebale kubeerako. Kirabika ate gwe oli mu nsi y'e Kenya kyakoli Nairobi. Allen weebale kubeerako naawe. Nwabaawo Nakayemba Zaida naye weebale kubeerako. Nwabaawo Desire Kagoda naawe weebale kubeerako. Nwabaawo Setumba Sharifa naye weebale kubeerako. Nwabaawo Catherine Allo naye weebale kubeerako. Nwabaawo Daffy Kamazi naye weebale kubeerako. Newabeerawo Shakira Kaitesi naawe weebale kubeerako ku channel yaffe eno Kyayiti eya YouTube. Newabeerawo Julius Mabirizi weebale kubeerako. Newabeerawo Nanyonjo Betty naye weebale kubeerako. Newabeerawo Nakawooya Laila. Newabeerawo Jalia Saidati naye weebale kubeerako. Newabeerawo Namagala Halima naawe weebale kubeerako. Newabaawo Christine Nambogo naye weebale kubeerako. Nwabaawo mwana muwala erinnya lye erisooka Jyozibu naye kanjogera erisembayo Kemigabo naawe weebale kubeerako. Bambi mwebale kubeerako mwenna mbalaba komenti mbanziraba kati nga gwe mwana muwala gwe bayita Kwagala Sharon kankuddemu ekibuuzo kyo. Wabuuzizza nti eddagala lyosobola okunaabirako amaaso tugeze ng'olisimba emabbali awo w'ozuukuka n'obeera ng'olinaabirako amaaso. Eddagala eryo lyosobola okunaabirako lyangu nnyo. Nkusaba ofune bukumbu. Funa bukumbu yonna gy'omusanga muleete ewakaawo. Obanga wooli olina mabbali awo onaabira amaaso beera ng'omusimbawo. Beera ng'ofuna bukumbu gy'omusanze yonna mukuuleyo muleete musimbe ewakaawo. Esima ekinnya musimbe. Oba ofunye eggi ery'enkoko eryenziriza osobola oddisoosaayo wansi oluvannyuma n'osimbako bukumbu oyo. Kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Bukumbu ajja kukuyamba buli ku makya keera obeere nga w'omunaabirako amaaso keera obeere ng'omunaabirako amaaso. Buli muntu ajja kuba akuvaako buvi ng'akuvaako bukumbu ng'enkuyege bwe yava ku ggi. N'olwekyo bukumbu mulungi nnyo okubeera ng'omunaabirako amaaso. Ate ekirungi kya bukumbu kasita omusimba ewantu kiba kiwedde tagenda kuvaawo ajja kusuula ensigo omulala amere. N'olwekyo bukumbu mukulu nnyo. Eddagala eddala bamuyita muleke. Muleke bw'atyo bw'afaanana. Ne muleke naye mulungi nnyo. Muleke wa mirundi egiwerako naye simba oyo gw'olaba. Oyo omulaba mwetegereze bulungi alina akakola kagazimuko kalimu layini eza white. Beera ng'osimba oyo muleke naye mulungi nnyo. Era naye funa w'osima w'oyagala okunaabira amaaso omale osobola okuteekayo eggi ly'enkoko eryenziriza. Singa obeera olifunye eggi eryo ng'olyekakasa teekamu muleke ewaffe oyo. Beera nga buli ku makya bw'ozuukuka w'oba onaabira amaaso n'abaana bo nabo balage babeere nga banaabira awo. Eddagala eryo lya mirundi 2 enjagadde okuwa bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.